Zakajja kuno wabalukawo entalo wakati w'enzikiriza ez'enjawulo ng'omusiraamu tayisinganya na mukatuliki kyokka ensi bw'egenze ekula ebyo byonna bigenze biggwaawo. Olwaleero banka ya Centenary ng'eno eri ku musingi gw'ekeleziya edduukiridde omulimu gw'okumaliriza okuzimba eddwaliro ly'obusiraamu ku ssomero lya Kampuni Muslim Kawempe. Bano nga bakulembeddwamu Ssenkulu wa Centenary Bank mu Uganda Joseph bali ku ddembe bakwasiza Jajja w'obusiraamu Omulangira Dr Kasim Nakibinge Kakungulu obusawo bwa seminti 200 n'ebintu ebikozesebwa mu kusiibulukuka. Abantu betukolagana nabo bakalayanti baffe abajja okutereka ssente ewaffe tuba tulina okubaddiza okubayambako nabo okubakwatirako ku bintu ebimwe babeera nabyo nga eddwaliro lino tulabye olwaleero ne bannaffe abagenda okusiiba baba beetaaga emmere n'ebyokunywa eby'okusiibulukuka. We tugiramu nga bank okukwatagana nabo ne mu Uganda yonna waliwo tugenda okwetooloola. Jajja w'obusiraamu Omulangira Dr Kasim Nakibinge Kakungulu atendereza banka ya Centenary olw'okwolesa omutima omugabi ne ku bantu abatali wansi wa nzikiriza ebatwala. Era ng'ensonga ebaleese kwe kuba nga badduukirira ekifo kino nga bawaayo obuyambi okulaba nga bazimba eddwaliro. Kino kikwatagana n'enteekateeka yaffe namutayiika y'okulaba nga ebifo byaffe byonna biba nga bifuuka ssenta ez'obujjanjabi n'amasomero. Omulangira agamba nti Centenary Bank ekoze kinene nnyo okukwasizaako bannansi okusitula bizinensi zaabwe era n'asaba kampuni endala nazo okulabira ku Centenary Bank. Centenary Bank ye banka y'Abannayuganda ddala eri mu katale kano aka financial sector. Tubeebaza nnyo olw'okuba nti basobodde okukuuma omutindo gwa banka eno era n'okuba nga ekulaakulana nga ffenna nga Bannayuganda tugyenyumirizaamu nnyo. Twagala nnyo okusaba abantu bonna okuba nga bajettanira basobole nabo okuba nga beekulaakulanya mu ngeri y'ebyobusuubuzi. Omulangira Kasim Nakibinge asabye abantu naddala abasiraamu okwewala enjawukana mu bizinensi naategeeza nti munnabizinensi tasaana kulembeza ddiini. Tubeebaza nnyo omwoyo guno era gutambulira wamu n'ensomesa y'obusiraamu nti bw'osiibula omusiibi naawe ofuna empeera zezimu nga oyo eyasiibye. Twebaza bonna bonna abalina kye bakoze mu kutumbula banka eno naye mu ngeri y'enjawulo nabo tubeebaza engeri gye bakuttemu Bannayuganda kasooka tuva mu muggalo ogwa COVID nti bangi nnyo ebintu byatabuka naye basobodde okubakwatirira ne baba nga basobola okudda engulu. Omukolo guno gwetabiddwako Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Garabuzi akwira olukiiko lw'abamashek Lunaanoba Kawooya Pulezidenti wa Juma ne Zukuuli abakulembeze abalamu busiraamu n'abantu ab'enzikiriza ssekinnoomu era bano batenderezza nnyo Centenary Bank okubadduukirira. Nze nga Malenda Abasi ndi musiimu nnyo kubanga batuwewuddeko ku bimu ku buvunaanyizibwa bwaffe bwe tulina wano ku kitebe kino ng'abakulembeze abaddukanya ekifo kino okulaba nti kigenda mu maaso ku lw'Abasiraamu bonna mu ggwanga. Tusaba abantu benna abali babeere n'omutima omulungi omugabi ng'ogwa Centenary Bank tusobole okubeera nga tutambuza eggwanga tulitwala mu maaso n'Obusiraamu okutwaliza awamu. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika.